Sometimes mommy, but baby. Diva.com. Today is Saturday of what? Cutting the date today and day. Ah, it is what? Najera bide. Kati mpeleza messages jukize date today. Mwana chajukira naye mwabata kyasoma muchajukira date today. Wachiri ba mami kale bampeleze message ba mami kubanga abasinga obungi basasula rent. Nayenga mwasize mtya ba baby ba mami ne baddiva.com. Lero ne cram kaga twayingidde omwezi gwaffe ogw'omwenda. Tubuze emyezi mitono nnyo okubanga tumalako omwaka. I know some of you muli so sad kubanga mbadde mugenda tula ebibuzo byammwe naye obuliawo tomanya kikatonda kyatese nali njogerako n'abaana wano olunaku lumu ne baŋŋamba ate tuwandizeeyo abamu twagala kumaliriza most especially ndowooza ba candidates be basinga okifiiringa mu ngeri emu oba endala nti at least bandimaliriza guno omwaka ne bataddamu naye mukama mulungi tetunnalwala korona abasinga abakyali abalamu musigale nga mwekuuma tutandise program baby.com nange Becky Bryson nakibuka omwana w'endiga tandise n'akayimba ka Bankuba Mami ne daddy ati next somero ne bankuba excuse me nino kufuna mu time nange relaxing mbiri go relaxing eko bakube mu buto bukulu ate okitegeera kakati botuvudeyo ne tugenda mu tip tap abana ba St. Cyprian be basabye gundi ani oyo fresh kid wenvudeyo njagala okwagaliza olunaku olwaleero abaana abalina birthday era yensonga lwaki ngenda bakubira akayimba ka birthday aka baby Gloria wabula olunaku olwaleero tulina abagenyi mu ddiiro nga mukimanyi twatandise guno omwezi bubi nnyo nga twagala tubatwale mu style ki endala olunaku olwaleero tulina abaana ba St. Cyprian wali balina ebivuga balina amazina babambalidde n'olwekyo don't change your kalimi bw'oba okalimi okatuninze nga kali tunidi please tojjaawo so olunaku olwaleero kanjagaliza abalina birthday buli amanyi olina birthday kubanga obudde buyinza obutamala kusoma messages zammwe alina omutaddeko abalina birthday naye kambakubire kana akayimba ate nkomewo n'abaana ba St. Cyprian tuvaawo ali ku program baby.com Becky Bryson nakibuka omwana w'endiga producer tugende oh my god baana mmwe nga musala omubali mumpe mayiki yange endala DJ Bashi yakutte mu kintu kino gwawulira nga muziki gukutte akati ate Gloria nabawo nnyo ku kamera eri mu control room Shafiki ate producer mukulu Regan Sap ekintu okulaba nga kitambula nino n'essomero balita St. Cyprian High School yogera Luganda erinnya lyogere mu Luganda wadde lya Luzungu St. Cyprian High School Chabakate. Oh my God, kampulire kuono. Wamma baliyitaani? St. Cyprian High School Chabakadde. Gwani? Nalutaya Daffin. Wamma Nalutaya. Weddira ki? Ngonge. Wamma gwe gwani? Natsakatiyo pista. My God, gusomera wa? St. Cyprian High School Chabakadde. Usoma kirasi? Senior 4. Weddira ki? Nedanchima. Nade mayi toyina muziro. Kumenjogere. Akabiro kenchima kibachi kamkukulu ukamanyi wakola Oluganda wamapaka emanduso yange njagalani soko jiwa sembira wana abantu bakulabe gwani Jingo Jovia Nachirunda amogere Luganda banamu mulibe mukode kirungi mva kyaggwe saagala kumbuza nti eri abazungu obesa zali abazungu ogambye gwani Jingo Jovia Nachirunda jingo lyani ya tata wangu. Ya tata wasoma class Senior 6. Senior 6. How do you feel nga tuli mu corona? Ye corona chichi. According to you. Corona chiradde. Nga wali olabyeko mulwadde wa corona? No. Tomulabangako. How do you feel nga tuli ku ssomero? I feel very bad. Very bad. Twandizeeyo bate tuddayo. Tuddeyo. Tusome emyezi ng'emeka. Kuba omwaka guweddeko. Jona egisigaddeyo. Egisigaddeyo neguli tuguyingiramu tugende paka wegugwerako oba gino emyezi egiriyo gye tukole exams. Gino egiriyo twongereko katono. Tukole ebibuuzo. Olwo omwezi omwaka ogujjawo n'abawo senior 6 olowooza. Kuba bo bajja kuba tebasomye. Bajja bayiya.
oyo yani mpozi gwani Jingo Jovia na Jingo Jovia amajangu gwendera okulaba lwaki bakussa maaso mu video zammwe maybe kubanga mfaanana bulungi. Are you sure? I love it. I just love it. Ogambye ofaanana bulungi. Yeah. Bana ekirungi okwemanya abazadde mukirabye omwana mugambe nti ofaanana bulungi nga tebalina kimugamba abalala abeerawo ng'akola ki ng'akimanyi si kyo gwani. Yenze Narada Helen Marie. Narada Helen Maria. Anji gwe bamanyi nga French lady. Ani? French lady. Kitegeeza ki? Bana mwenga muli baswaga. Lufaransa? French lady Lufaransa? My God, ani yali kutuuma erya French? Abaana bonna. Tubuuze ku French. Munna yagambye. French. Bonjour. Madame Bata, bonjour Mate. Bonjour. Chodam. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Narada Helen Marie. Oli mu French. Abange, soko je wamma soko je musajja. Soko je nga ate tunali azamanya. How are you? I'm fine. You look handsome. Thank you. Black beauty. Obadde okimanyi? Abitidde. Anyway, gwani bakuyitani? Olima Machinjo Nathan. Tuweemu akapeera waka olimba luno lwe tuvaamu. Is it muzadde? Ye muzadde? Mumpeemu akapeera kale mwenna. 2-3 tugende. Weeyongere eno. Naye weeyongere eno. 2-3 tugende. Obaye muzaati. Omukulu Sesanga Maxwell nkutumidde nnyo ssebo. Ye composer. Yes. Maye Mr. Maxwell yagala lingala mu nsi muno. Olunaku lwe ndikuleta wano ogasabula lingala ennyimba zonna z'okoze. Simanyi oba olinayo oluyimba olutaliimu lingala nnyabula. Hello. Hi. How are you? I'm fine. Oh my God, what's your name? My name is Naltaya Daffin. Naltaya. Mwana tugenda mu bonjour naawe. Anyway, mpeera omukazi oyo alina gita. Hello. Hello. Hasi yano w'oluzungu. Mukwatire kansuni. Sembera wano w'oluzungu. Gwanjanga omukwatire. Kwata microphone eno giteeke wano ankubire. Biro oluyimba lwe tubadde tuyimba. Aliwo ayimba, baliwo abayimba byampalo. Mujje wano ku microphone yange. 1 2 3 we go. Balina kubira wamu. Kale musembere. Twagala tuwulire sound teri biko. Tunule eno kuwe. Obamba wene yange. Kale. Baweno. Kale. Bangambye mbaweno. Jagala abantu bawulire nti temukutte byabwerere. Sembera wano. Bwotyo. N'omulala. Tugende kati abayimbamu. Tuyimbire wano. Byampalo kati mpalo buwalo ebizibu biri mu mpalo. Buli omu n'omugugu gwe nawe weetikate kaba mpalampala. Buli omu n'ebyasobola bawateredde ntende. Buli omu n'ebimutika abanene beweegomba abo abagagga betwegomba. Ekira agugumuka obulamu ngalabamye. Kale ya mukwano gwange, kale ya muganda wange. Olumwaka wamu genda kwemuli bubi toka. Yali mu ssomero wabula lwalimanya batasoma. Lwalituuka mulago kwolwo lwalimanya ebizibu. Kabira mu kisenge ky'ogwe buli omu n'ennaku ye. Abalaba kumwenya wabula bingi. Byampalo kati mpalo buwalo ebizibu biri mu mpalo. Ebizibu biri mu mpalo. Ndowooza abaana obawulidde amaloboozi kyekyo. Abakubi bagita kyekyo. Kale no twebaza abasenti Cyprian wali ekyabakadde n'omukulu w'essomero weebale nnyo munnange kuba kati twali tetumanyi nti Raymond Namakula alibeera muyimbi ne ku masomero ku ssomero naye gwe gwani lwaki gwe oli muleeya mbulire mpa microphone yange ani agiina gitagite okwate wa ombulire nyinyi lwaki oli muleeya gwani nnyabo Nze Namumbya Sharon. Ani? Namumbya Sharon. Weddira ki? Neddira mpewo. Linnya mbadde siruulirangako eryo. Sooka oliki lwaki gwe oli muleeya? Kuba ndi wanjawulo. My God, eyo answer. Wavudde wa? Kwa airport? Nedda. Osoma class ki? Senior 4. Bimpedde. Tuddayo ku ssomero bate tuddayo? Nze ndowooza tuddeyo.
mbadde sikisuubira wakiri mbadde nsuubira tetuddayo sikweza enviri negundi kuba kati gwolabika wabivuddeko ddera nempita wano minisita Florence Nakiwala kiri nemugamba okyogerako ki kino kyolaba okusiba enviri tekitegeeza nti nabivuddeko ate leeya uniform yinza okuba wagikoowa uniform oba tekyakutuuka uniform wandibanga wali munene kati oli mutini era tekyantuuka mwangi ono muzibu jangu wano Solicity. How are you? I'm fine. You fine. Lwaki bakusoosa nnyo mu videos enkulaba nnyo. Zi videos za sentiment. Lwaki mwagala nnyo buno? Bakiyita ki? Mulembe oguliwo. Nedda. Eyo style yaffe kale brand yaffe buli muntu ajja n'ekiki kati naffe ekyo kyaffe. Kaliwa munkoleremu 1 2 3 we go. Kano 1 2 3 we go. Banange.com swaga. Anyway, mwine nyimba mmeka? Tulina nyimba mwenda videos mmeka? Tulina videos 6. Lwimba kyo lusinga okukolera mu nyimba zonna ze mwina? Limba olusinga okunkolera muzadde. Oyagala nnyo muzadde? Njagala nnyo muzadde wange. Are you sure lwaki omwagala? Singa bakubuuza ensonga lwaki oyagala nnyo muzadde wo? First of all, mami ne daddy osinga kwagalana? Mami, why? Kubanga gwe nsinze okubeera naye. Gw'osinze era y'ensonga. Tewali esukkuluma kweyo. Nedda, kale mami ensonga lwaki mwagala nnyo kubanga byakola. Tewali mulala sababu. Okulu oyagala kubaaki? Njagala kubeera accountant. Are you sure? Accountant ayina kusinga kubanga subject kijyakola ennyo. Math ne economics. Osoma class ki? Senior 6. Ani ali mu senior 6 1? Aha. Onatera funa mmeka mu math? Sijja buuza ye. Tulimba tuli ku church. Simanyi kuba siri mu kirasi. Akola science. Kirasi ali mu kirasi ye. Tulimba gwe tuli ku church ya Pastor Iga. Wakoze obubi ennyo abeera na B. Yo n'ogamba ki? Ajja kuddayo ng'akusuna mu mmotoka n'oswaza ku TV. Sirimba. Tubitegedde kati gw'otera funa mmeka? Nze. Era nange oba B. Oyagala kuba ki? Njagala beera engineer. Ani ayagala okuba omuyimbi wano? Ani? Kwata. Oyagala ku muyimbi kigwe wegomba wano? Wano mu Uganda. Spice Diana. Why? Tuyimbire mwakayimba ka Spice Diana kamu. One song only toluwawo tetulina time. Kubanga omuntu gwe wegomba oba oyimba ennyimba ze. You get it? Kale tuyimbe tuwe bajja kubakinga. Emu 2 3. Baby jango ndabe. Baby jango ndabe. Mukwano jango ndabe. Boy it's me touch my body. Jango ndabe. Tugende. See me now. Baby jango ndabe. Baby jango ndabe. Producer. Tanyononera show. Oyagala tabula abaana bano bakayita akadanke. Anyway, tulina tukyalina yakayimba kafendo za kamu. Is it? One song. Yes. Hasoko mpo musajja oli. Musajja wamma gwe oyagala kubaaki? Nze. Ekiri ku mutima gwange. Ekyo kyennyini kyenjagala. Ekiri ku ki? Mutima gwange. Kiki? Yogera nnyo ng'omusajja abakazi tebakusinga. Njagala kuba muyimbi. Are you sure? Weegomba muyimbi ki? Bangi. Njagalayo omwaka uli ku mutima. Omu bwati. Lutalo nze mukuwadde. Si yeye? Hani kati Gravity. Eddie Kenzo. Kamu. Kenzo kamu wekati. Kamu. Emu 2 3. Wama tubale tweyagale. Okomyawo? Nkomyawo. Bakuyitaani muyimbi. Erinnya lyange eryaddala liyima Martin Jonathan. Martin Jonathan. Naye omazemu amaanyi abayimbi baba bakyamufu kuganga ekintu bakikuba naawe n'owulira nga ki. Anti okukyamuka si kwe kuyimba. Kugamba baba kale. Ani gwe sinnabuuzaako wano? Aliwa? Musajja alina French air. Bwe bagiyita? Ye yayimbye Ganda. Gwe ntandikira kwennyini okwo Kuganda tugende emu 2 3 sooka na kuyimba.
Bino byenjogera binsuza ntudde ne nkukunalanga bw'olaba lumonde mu kikata. Nsula bubi abange abaana b'eggwanga. Bino byenjogera binsuza ntudde ne nkukunalanga bw'olaba lumonde mu kikata. Nsula bubi abange abaana b'eggwanga. .com naye tulumbye twajiddwa obudde tubuwadde essimu. Essimu nesinga omwana abaana b'eggwanga. .com naye tulumbye twajiddwa obudde tubuwadde essimu. Essimu nesinga omwana abaana b'eggwanga. Bino byenjogera binsuza ntudde ne kukunalanga bw'olaba lumonde mu kikata. Nsula bubi abange abaana b'eggwanga. Bino byenjogera binsuza ntudde ne kukunalanga bw'olaba. Bakuyitani? Sekimpi Frank. Sekimpi Frank. Yes. Osoma class ki? Senior 4. Senior 4. Oyagala kubeera muyimbi? No. Oyagala kuba ki? Scientist. Sicho? Tokola science ezigwe? Aba science enviri ziba bwe zityo. Tebaba na budde bwazisala. Kino nkikubuulira gwe kola research ali ku TV tompakanya. Sicho wama. Specifically kikulongoosa. Yes, surgery. Surgery. Nze mbitegedde. Kakati ogambye semester class ki? Senior 4. Senior 4. Subject ki y'osinga okwagala mu senior? I mean subject ki? Biology. 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 Hani ali mu senior 4? Ano America sija mu kampono. Mubuze ekibuzo kimwe kya biology. Mubuze. Ekibuzo kya biology. Yes, kimu. What is ecosystem? Ecosystem. Ecosystem. Yembu. Tuvewa wabudde bumpiseko basebo ne banyabo. Bwebityo bwe bibeera bya baby.com. Becky Brisson ne kibuka omwana w'endiga. Ndine St. Cyprian SSC wano ebbombo kale mama letisha nkulabye message yo nkutumidde nnyo. Na mikwano mwena baweereza message akadde kanne message za kubamba njagala mba we bingi. Naye ntumiddeko mwami Kamya. Director St. Cyprian Nasare. Head teacher wa St. Cyprian High School wali ekyabakadde. Maxwell munange nja kubonereza.